Kale, weba nnyo kubanga otwegattako subscribe ku ngutu gyaffe gwa Trust Media Uganda n'ogawaswa Emma YouTube channel mbalamusizaako mwena gye musinzira ne mbabuuzaako omulimu kya mwebale nnyo emirimu gye mukwasaganya. Ensonga za omukulu Lwasa Kaweesi zikyagenda maaso n'okubanga zisaasana ku mikutu. Abantu ab'enjawulo bagenda maaso n'okubanga bavaayo ne bawa ebirowoozo byabwe n'okubanga bamwogerera. Abamu bamusaasira, abamu bamulangira. Omuntu omu kwavuddeyo ne bamwogera ebigambo ebingi. Abadde omukyala Buddy Black Shanita Namuyimbwa avudde n'amujerega n'amugamba basajja abalina obuto obutini nga mwogera, lwaki mwogera nnyo mutyo. Alina akagambo katono wandika n'agamba nti Lwasa Simolo Zoloboka is out of hodlo. Those who need it kindly comment. I will share it. Masaka tubamaliriza. Why on earth a man with small dick talk too much, though that must be photoshopped? Why you covered all video with his pictures? Omukulu ono bw'atyo bw'amugaye n'abuuza nti abantu b'e Masaka abalina obuto obutini ng'obwa Lwasa, lwaki mwogera nnyo ekisukkiridde oba ekitegedde? N'agamba nti abantu b'e Masaka namwe tumaze okuba nga tubawunzika. Lwasa y'omu ku abo abasumbuwa ensi, buli kaseera aba ayogera kino, ayogera kiri, amanyira ono, amanyira oli. Jjukira Lwasa ono yajja ku siini lwakwogera nnyo, nakwogerera omwana omuwala amanyikiddwa nga ono bamuyitani Nabatanzi. Yamugamba nga tazaala takola ki. Kati abantu baavudde ne bamugamba Lwasa Nabatanzi yali mutuufu obutakuzaalira, yali mutuufu okukukyawa. Era abantu beewunya enjo bamubuuza nti ekitaba mmere, ekitamanyi iPhone, ekiteetaaga ssente yadde 10 okiwaaki okusobola okuba nga kibeerawo. Ng'oyo mukazi mugumiikiriza nnyo n'obeera n'omusajja alina akantu akasirikiti bwe kati oba ekitegedde. So Black y'omu ku avudde ne bamujerega n'amugamba nti abasajja aboogera ennyo, mulekerawoko abalina obutobutono mulekerawo okwogeranga ennyo. N'obeera amawulire emyezi 6 oyogera kimu, oyogera ku Nabatanzi, omukolokota yakuba sente zo, yakola ki, teyakuzaalira emyaka 5, n'osigala nga bulidda kikuyogera ku muntu omu ne bamubuuza ssibu. Osobola bannamasaka ennyo okutuuka ku ekyo. So n'amugamba katusuubire togenda kuddamu kwogera kintu kyonna kyekuusa ku Nabatanzi, kubanga tutegedde amazima nti gwe Lwasa gwe tolina makulu, gwe Lwasa gwe tewasobola kubaako kyokola kirimu pulaani oba kitegedde. Gwe Lwasa buli kimu kyakulemerera kwegamba ane Lwasa wakivuddeko oba kati mawuli ogenda kudda otigambe ki oba kitegedde. N'agamba newakubadde mugamba nti bibadde photoshop tinga Lwasa bwawoza, n'agamba bemusaaga musaazi, naye amugambe taddanga mawulire okuddamu okubaleekaanira kubanga talinawo kyalinawo, taddanga mawulire okuddamu okubako kyakola kubanga buli kimu kyalina kifu. Ne bamugamba nti n'oli okulema omuzaalira ono yaliko obuzibu, so si Nabatanzi. Era kati byomi akyusiza oluwenda n'aluza kuseera Nabatanzi ng'agamba nti Nabatanzi yali mutuufu nnyo okusobola okuba nga munange akola ki, adda ku birala. Nze Waso Emmanuel, mwebale nnyo kwanga mutugoberera.